Ne wa bulokinze muri musoweji line da state gundi state yenu ingeje batako ekikomera abazimbi eno side ni side batuzingiza so tugazeza ko kwemulugunya aye kanso etufiira abasiru titutegeera era tuyingira sawa 12 mu mayumba gaffe kubanga abasajja bano beita nti abalina sente basoka tugalirawo nawo luguudo we tuyitira wenyini batukole batya kati gwayingo gwalina okwefa kuya factually bulala nga tulinga tutemenga meeting y'ekyalo nga tukwenda ku finding way forward yo processing ekyapa twajja twazuula nga batutakuki ekyapa aye ekitulese wano tunatwenanga abakyami bakilembe buzaamu twayida twabona ku abantu abayibi beitaka aba wano muyidinda nga bali kuyida balambula ki ekifo kyaife mwe tuba ebiyumba byetubaamu bya asbestos kyokka ate abali kuyida okutulambula betulya nti bayida baataako ekyapa ti bakyami ba mukirembe aye nga ate tubayidi kalino tubaddeko okumala emyaka egisoba 4 twali tuli awo nga tulaba ababbi b'ettaka nga batandise okulambuuza abantu bwe bali balambuuza abantu kyatukwatako ne tujja twekubira enduulu wano ku office ezikwatagana n'ettaka bwe twekubira enduulu kituufu twasanga nga abantu batuteekako ekyapa nga ate abatuteekako ekyapa si batuuze nga abantu abo tulwanya amannya naye nga bennyini tebabeerangako ku ttaka eryo so ne babayita emirundi egiwera 3 nga baagala bajje batubuulire bo babeera waye lwaki batuteekako ekyapa abantu abo tebasobola kujja tuteeka ebintu ebyo mu mpapula z'amawulire era nga tubamanyisa nti bajje mu meeting tutule nabo tulabe nti tukanya ensonga eyo lwaki batuteekako ekyapa nga tetumanyinga naye tubadde kutaka okumala emyaka 4 kati abantu abo bwe balaba nti omukulu abagambye nti n'ekyapa bakisazeemu batandise okujja ku ttaka ate nga batutiisatiisa bwe twakomyewo eno twasanze nga neno bamaze okutuukayo bakozeeyo akavuyo era bazze okulwanira mu ofiisi nga bagamba bakitegedde mbu ekyapa bakisazizzaamu kati naffe ne tugamba nti oba ekyapa bakisazizzaamu ate nga naffe twasaba nti batukirize ng'abantu abamaze ku ttaka emyaka emingi tusobole okukulaakulanya abantu abo tuve mu mayumba amakadde ge tubaddemu aga asbestos naffe tuzimbe tubeere mu kibuga. The government policy is sitting tenant, first come first serve with the sitting tenant, and we are supposed to get title to get that and get the title for that land. So what brought me here to come and follow where our file has reached on this land office. Twebuuza lwaki bayide eno okutaako ekyapa wootasula wootaba ate nga baana bayife ba muno so kati twayida twekubira n'enduulu tuyenda kubona fayiro yaife etuuseewa kuba fayiro yaife teri kutambula okuva le bagitaawo ate nga n'abayibe itakaawo twabataako mu mawulire nga twenda tubeete bayide tutyame nabo dozi nga tuwulira amawulire nti bayida kali mu ofiisi okuyida okutatalinga ki ofiisi so kati twena kyova tutuviireyo tuyide twekubireko enduulu gavumenti etuyambe kuba tulwire kuyitako okwo niifo tulina gavumenti nga byakuba ati batenanti abalwire ku balina okola ki kuba nga bakolakola n'itaka eryo twena tuyide twekubira enduulu tubenga niife gavumenti bebirina okola ki okulekawo tubenga twekulaakulaniza mu itaka lyaife okusinga abayibi bubaveere ku luya twawo tumazeewo ebbanga batuzaaliiraawo ate tukuliiraawo ate bwe tusinzira okujja okola kuti ekisinga atuluma nti omuntu okuveere azira ku naidi yawe y'abantu awo yadda ya processing ekyapa ate nga ife beenewo tuliwo factually bulala nga tulinga tutemenga meeting y'ekyalo nga tukwenda ku finding way forward yo processing ekyapa twajja twazuula nga batutakuki ekyapa bwe twayida wa commissioner twamubuuza yalikuba ati eitaka lyemuli ku kiremi nga liri kuki ekyapa twamubuuza nti ate nife ife abatyami abatyamawo ate kuliku ekyapa tutya commissioner yabikula mu system yatubuuza ati ekyapa kino mu kibwaine nti ye kibaata ku itaka eryo bwe twavaawo yatolayo fayiro ekyatugemye enako nga n'omuntu omu ku bantu baife yetuba naye ku kyalo ate ng'asula mu kirembe yali omu ku baasayininga nti awo wazira kiri wona wona
aye nga nenumba mama gye yamuzalira mweri